ngena kutegera buli kyala nkubenta wewe bakko ega Starbex sola kuba leo kirondesagayo katako Starbex kuolova ama Starbex bale kubera nange Starbex bale kutambula naffe first station okuteka mweba yokujja ama mwebale nnyo Starbex oyo natumwina nomabu kujja mukolanga we motoka bulijjo ngenda ku gas station endala ne bakubentewo ogenda otekamu oil service motoka esigale babiwonyeza Starbex bamma yabituwonyeza nobody si nobody mawu ne nobody very yamani by Starbex. Woyo. Everybody's up good life. I'm sitting with them. It's okay. I'm willing to sign it. As Mary has told me to, of course, look at a lot of people in the room. Those look at a lot of people in the room. Also, look at everybody. Also, look at like second August, everybody we love looking at all those organized studies, working in all the resort money. Thank you so much. Amanya Dr. Wizomanizo, aka Manager Douglas. I'm very so happy. Asina gina maso da also kweanza wa sponsor of Starbex. Big up on yourself. Starbex.
yanjalako bazole Central simangi nnyo Central University njagala okweyanza bayimbi bannange njagala okweyanza bayimbi bannange Martha Mukisa Americana Bizanda Jose Camillo sijja namweyanza amwesonyiwe nepalaso kamwesonyiwe balina okuneyanza obateeka ku show yange Simaina chakwogera manze ndi very happy alize simanyi kwogera nnyo manyi kuba muziki sakyerinza okubagamba nga second of August tugenda kubeera ku Hotel Africana ekyo koyeno kyogera buli omu akimanyi kyaregistarinze dda Starbex soma mwebale nnyo ffe ffenna kuba music tumukuliddeko ne kamuyoni mwaba ateekamu amaanyi akigamba nagamba wizo eno sho siiyo ani kaŋŋamba alina akantu kaŋŋamba ennaku zino obubuzo byonna tubikoze ate tukyabikola tukulize kwe tuswaza wamma sigenda baswaza nga bbiri owesatu abamulema sisinkane eno sho si yange eno sho y'abantu bonna wetuba kirungi nnyo batagambe yayogedde ne poliisi tugenda keesa obudde kuba tugenda keesa obudde kuba eyo public holiday kikirizibwa after 10+ years eno sho amasi yanenzeka kuba twatandika tuli baana bato music wetukulidde sho tugenda kuyimba oba tusobosa Kamiliyoni oba nze asonka oba Bebekulu tayimba oba asembayo sho yaffe tujja kugiyimba kyenyinza okubasuubiza kunyumirwa kwokka kuba omuntu amaze emyaka 10 nga takola concert ng'ayimba kuzabalala ng'ayimba kuzabalala you expect the best from him good day nga sibakolera concert so siyinza kwekinga up nenkola garbage expect the best of wisdom omuyimbi yeteeseteese nga muwulidde abagambe this is not his show only show ya industry yenna kubanga abantu abamanyi bulungi good life yakola n'abayimbi bangi you understand so okweteekateeka tekuli eri omuyimbi yekka kuli eri industry yonna namwe kennyini abawagizi so ye omuyimbi yeetegese naye ekibuuzo kiri eri mwe mwetegese ekyokuyimba ate program yaffe ojjagirabisa naawe kuba mbadde nteeseteese nga waliwo tugenda okufuna interludes nga simbanzeka nga Juliana asobola okujja n'ayimbamuko nange Juliana n'avaayo ayiri namubiru najja ne tuyimba potential program yaffe Kozi Katonda abamawulire olwo mbuuze mpolampola nze kankyamukole wano kanti ebuuza ebuuza omuyimbi yali ayimba ne famire y'omugenzi kakati famire eriye n'afuna ebyo mubirekere generational promoter alihandolinga bulungi mukategede bulungi ebyasaidi ya famire endala generational promoter biri ku mutwe gwe abihandolinga bulungi Kubasigala omuyimbi abawemu Katonyo zikulabangako oyogera bulungi ne mugabo wange naseka kumwagala wabangi nange wakuba ekibu mbasikulegenozikanzigwerera yaman microphone please namanya bavita Bizanda ya mbebaza mwena okujja era nga njagala mwena mubeerewo mujulire nga 2 August nga wiza akola ebyafaayo teri kulanga kulala sina bigambo bingi naye kyensobola okubagamba nga 2 August tugenda kukola ebyafaayo akazindalo kakaweereze addalo Njebaliko basawo ne banyawo amanya ze
Michael Mukisa, C. Yeah. Okusokera nze njagala kwebaza Starbucks. Yeah, because it's one of a kind. Tetufunangako any gas stations or anything. Abanga mavuno bagala partnering naffe abayimbi. Ate abantu abasinga ennaku zino bagamba nti abayimbi tebagala kukolagana naffe, but if they have decided to come on board, ate nga batalina packages enyingi ze bagala to engaging in, truly very excited and we cannot wait for that. So thank you so much, Starbucks. Then njagala okwebaza Wizo. Nze mwebaza kubanga abadde mugumu nnyo era okulaba nti waliwo promota n'agamba I'm ready okutegeka ekivulu so that we can bring Uganda back to home. Fena twawulizanga music wa radio and Wizo, we always felt like we are home. So we cannot wait for the second and listen to that music and always made us feel that we are home. So mwebaza nnyo okubeera nti agudde n'atoba paka wano watuuse. Then njagala okwebaza n'omukyala w'esagrafeta. Thank you for being a friend to Wizo. Everyone needs a partner like you. I'm very sure because the whole time we were waiting for him, everyone here was calling Sandra. So to me, Mudamuni makes of feeling that he has a very, very good friend close to him. So thank you so much, Mami Nobat. Tukwebaza nnyo generational promoter. Ebyamakula byakoze tebagenda kubirabye. I'm sure on the second. On the second. On the second, it's going to be a blast. Me personally, I cannot wait. Considering I'm a sola kulinda, otherwise, bagalizo olunaku olulungi, kamba sindigoyo. Mwasiba kurungi. Amazina banyeta Medbetex Americana kajana boya. Nduga ntungamo niyo witu. Konga jomwe shongoza kwa shongoro nyankore konga Uganda ni hitwena. Tuko? So nisima mnonga nobati weba tukita twena tukakwata gana. Shamura kwa shongoro nyankore tuwasa kujaa tukambera hori nyankore. Nisima mnonga Starbucks company zero nyingi ziduranzige sente zite myaka atananda bavu zitine tugarura ongewe ngo izire we bari kwijana mani kandi ukatumanya icyo tuzakuhajira namwe niyo kandi bembera bo wita bakorwa mu West. Let me speak English so you can listen to me. I really request you, sir, think about Western region. We only have one station in the region. Think about Ntungamo, think about Rukunjiri, think about Kabare, Chisoro, Isinja. Echide chana iko kubagambira. Nobody events ninye na resire show ya raging kajireta body tukakwatagana nawe tukakora. Yes. Kandi tukareta abantu bakija Rugogo. Yes. Mwena abantu bo witu na hali yoru nobody nyeraga kabikore ateke hu grobo. Abantu bizakana hoka. Nabina. Wewe bali mno. Dero tenso bagamba twali pia Wizo tambira kola ngabidi tenso Wizo ulichimwe achikola da concert zamani yazikola gawe chenda ulichimwe kuruno njamira kubera ngani yeka chenda ulichimwe kozi lecha andikugera kola era ndiwa Wizo ngali ga Wizo manizo yeka ishtegera chenda ulichimwe bagamba nebi zibitira bikola da yeah, man. Now it's coming back. Mingo bampalia saba KBC. Omaje bampalia yanga general. Yonna. Ndiwa n'okwebaza abamawulire mwe bali kutambula naffe. Mugeri enjawulo njagala okwebaza abayimbi abazze ne Banakatemba ninawo bameri Hearts Tumbeetu mu biro bw'amawulire wangabi. Ninawo abazze abatuwerekedde mukulu ate manager ate BC Rwanda mukulu agambye BC talita yange Sandra Teta omuyimbi ye ne busimu banjulira oyo special case ninawo omuyimbi Bibizanda njagala okwebaza Martha Mukisa twakubidde abayimbi abasukka batano abo babadde up country naye ye yalinye najja kubanga naye teyabadde mu kibuga webale nnyo omuyimbi Medbetex Americana ayimba mu Lunyankole tulinawo ne bapatanaza abenja ati manya abayimbi banywa ku mafuta gaabwe bakozesa gaasi waabwe bakozesa oyiro waabwe
n'abawagizi b'abayimbi era abawagizi ba Good Life bakozesa amafuta ga Starbex, bakozesa gaasi, bakozesa byonna product za Starbex. Kwe kuvayo ne bagamba tugenda kutambula ne memories of Good Life. Mwebale. Ku Next Tickets era downloading app ya Next Tickets kweziri ne link kweri osobola onyesangako ku Google. VIP project mitwalo 5 eri ku mitwalo 3 okubala wiki namba okuva olwaleero. So nako tukabawadeka enyongereza. Ebigambo bya security bakakasa nobody even singa yategese tojja kuwulira wadde naye abadde yeeroza ati ayagala kunyakola kasino. Package endala gye bawadde muganda wange Wizoganizo alina package y'obwambasada. Ebimu tetugabya wano mawulire kubanga ekyo kirala. Nemata mukisagala kumala abo n'abayimbi bazoona twawaze very hard to make. Era ne bawa n'obweyamo tolina kyogera kuddamu okukola ng'oli muyimbi Starbex nga teyimiridde naawe. Obweyagala oluyimba tujja kufuluma jangu twandike empapula tujja kujja. The generational promoter and the team, Gilbert, the marketing manager of this great Starbex International. I think Starbex International now does not need any introduction. We are the leading petroleum giant in the country. We are declaring it the Good Life Month. And it's powered by Starbex, Starbex gas, Starbex lubes, and Starbex fuel. So this whole month is the Good Life Month. That's the message you should pass to any neighbor viewers. If your wife wants to call, tell her, no, this month is for Good Life. If an open door, you know, that closed door bit, and they were still, hello? Yeah, the Good Life had closed door to the public as they were putting the house in order. Now that they've opened door, we are seeing greater opportunities for partnering at bigger levels. Since our brother is married to the current beauty of East Africa, we see a lot of opportunity in working with such a beauty. She's called Teta. Teta. Yeah, Teta. All that one works around. Yeah, so we want to thank her for standing by our legend in all these hard times and the good times. So we believe that she can stand with our brand in all these times.